Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency elected President of Uganda, mwaka weffe gwe tuliko ogw'okufiiringa ebinnya byonna ebiri mu ggwanga Uganda. Ate olunaku olwaleero waliwo abasirikale abadde bamusazeeko naye nga ono engeri kyali omubanda wa Kabaka abadduseeko. Abatoloseeko n'abagamba temunsinikirako mannyo saagala kumanya era bw'atyo n'abaddukako. Naye bannange Pulezidenti waffe otwagaza ki? Omukwano gw'olina okwagala kw'olina gy'oli bannange tusimbudde tutambulira ddala okulaba nga tutereeza ebikyamu byonna ebiri mu ggwanga lino. Ate nga tubasuubiza baganda baffe mikwano gyaffe nti buli kimu kijja kubeera fine, everything will be alright, nga tuli n'omukulembeze waffe omulungi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wajja kubaawo kitabira fine. Ono nno His Excellency ennaku zino engeri gy'akolamu ebintu abikolera ddala mu labadaba style eri gye yatugambye 2024 is the year of action. Tolina kyogamba 2024 gugenda kuba mwaka gwabikola. Mujjukire omwaka ogujja 2025 nga His Excellency we yatugamba nti tugenda kudda mu kalulu zigenda kuba campaign, so tulina owomingira wano omusajja tumuteeka ku pressure n'afuba okulaba nga alekera Uganda ejjembe era ne bannayuganda tusigala nga tutambula bulungi. Yes, baganda bange embeera yeeyo kyenyiza okubagamba n'okubategeeza nti omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate agenda kubanga adduse ku basirikale ba poliisi abadde balowooza nti bagenda mukwata oba okumutaayiza. Ssenyengero bajjukiza nti pulezidenti ono takyasoboka, yafuuse kirala. Bano bajja kutegeera mpola mpola, bano bajja kumufuna mpola mpola. Naye His Excellency abalimu nga ntono kabanange tukkirize Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bana abalimu nga ntono katoyanza Museveni alwana ajjayo buli kakodyo konna agezaako okwagala okudisconnectinga Bobi Wine ku public naye kikyaganye. Akasajja kakyakalubye yayagala ddira amutekeko ekyebisi yagakyagaana okuyita n'aleeta ekyaba NUP nti be bayambako aba ADF okutta abantu nekigaana okuyita, n'aleeta ekya NUP be batta abantu be bakuba abantu abawagira muhoozi ekyo nekigaana okuyita. Kati ayina okutetenkanya gyeyo n'ag'omu buto yesanze mu kaseera akazibu nti international media yonna eri ku Bobi Wine, social media eyo yamulema okontrolinga era naye eri ku Bobi Wine. Kati n'ayagala yeyambise nation media, eno media ye Uganda olw'okuba nti yagiina mu nkwawa ati gyayagala okozesa akubireko Bobi Wine nga akozesa United Forces of Change. Atya ayagala akozesa United Forces of Change akole enkola ye ya divide and rule. Then naye agikozesa era ku bise binyonyi bibiri n'ejjinja limu agidividingamu, bwamala ogidividingamu ne public agezeko gidisconnectinga ku Bobi Wine. Atya tunuulira amawulire BBS ge yakubye ne Radio Simba postizaize yakoze yakulaze nti Besigye gye yeekalakasiriza bakedde kukolayo nguudo kikyagezako kuteeka mu public, agezaako balaga nti Bobi Wine tamutya gwasinga okutya ye Besigye. Kati ne public egambe nti Museveni asinga kutya Besigye, olaba Besigye gye yeekalakasiriza enguudo bakedde zikola. Ekyo nga kyayagala abantu abadisconnecting ku Bobi Wine nti oyo gwe muliko nze simutya ono gwe ntya. Kati ne United Forces of Change agidividing etuuka ekiseera ngega ffe tuli b'amaanyi, abantu ffe balaba, abantu kati bakimanyi nti ffe bakola ki, ffe bebatya Bobi Wine tetumwetaaga emwekutuleko. Tukulaba bwaye Museveni obukodyo obwo bino ebiwulirewulire byokola byokubakuba kuba bano abasajja abo bw'obatunuulira emitwe gyabwe gyombi gye baakubye gifaanagana. BBS ne Radio Simba emitwe gyabwe gyonna gifaanagana. Kiraga ki nti yabawadde ekyokupositingayo muntu yabawadde ekyekyokukola. Kuba abantu bonna nga buli lupapula lulina tebayinza kuba mutwe gufaanagana bwe gutyo. Kitegeeza yakiri emabega kuba basobola bakontrolinga. Kati abantu tulowooze nti Museveni asinga kutya Besigye okusinga Bobi Wine. Olwo abantu abamu abadividingamu abamu badecide eno abalala basigale wa Bobi Wine ababeerenga abakutuddemu agambe nti kati awikyabirenga akyakivinze. N'ekyo osobola kikola bano ba amateur politician. Naye ku Dr. Besigye
simusubira kuba mujega kutuuka kweyo level nti osobola omuyingira mu mutwe atuuka ekiseera awulire nga ali fattened nti ye disconnecting ku Bobi Wine. Ekyo osobola kikola bano ba politician abali ba amateur. Naye ku Dr. Besigye kiyinza okumbeerera ekizibu okukkiriza nti ayinza okugwamu ekyo ekitimba. Oyo kati naye waali yakkiriza yagaa nti kati ono ye komanda waffe kuba ye tusobola mu manipulating nga bozobayinga ofu bana abalala bamawu baani abo. Oyo Dr. Besigye ali solidimu bw'aba alina ekintu kyaliko abeera ku ekyo nontantiro era abantu bonna be disconnectingako Dr. Besigye yamala balabanga balimu okutagalatagala abo n'abe disconnectingako naye ye musajja oyo mulabanga wa mazima opposition waddala kati toyinza musulamu ekyo ekitimba bw'atuuka ekiseera ye kutule ku Bobi Wine alabe nga takyamwetaaga. Naye kati akimanyi nti kati ono ye komanda waffe. Sisuubira nti Dr. Besigye oyinza omutegeeyo enkolobe n'agigwamu. Era tekijja kuneewuunyisa ng'olaba Museveni akulietinzeeyo aba opposition be nnyini nga be yekulietingidde ababe ate ng'era babadde mu opposition. Ekyo tuyinza okukirabako. Mu babadde mu opposition be nnyini bajje nti ffe tulina strategy. Bobi Wine talina kyatugamba tumusinga kino tumwekutuddeko. Ojja kulaba nga Museveni yekulietingidde opposition yiye. Ate nga abo bennyini era babadde within the opposition nga bakoze nabo ka faction akaabwe. Tubalaba naye temugenda kusobola. Bw'obanga oyagadde kuyita mu mawulire oyingire Dr. Besigye mu mutwe sisuubira nti osobola omuyingira. Bw'oba oyagala kukozesa mawulire olage public nti Museveni gw'osinga okutya ye Besigye toyinza kijja togenda kusobola woli ebipalepale bikukankana. So Dr. Besigye togwa mu kakodyo kano n'abalala bannabyabufuzi abakyalimu embeera y'okuyuugana abatagalatagala tugenda kuba tubataddeko amaaso. Jjayo omutwe bwoti ogezeeko okwenganga enkyukakyuka tujja kwambala bukanzu. Ku public naye kikyaganye akasajja kakyakalubye yayagala addira amutekeko ekyebisiya gakyagaana okuyita n'aleeta ekyaba NUP nti be bayambako aba ADF okutta abantu nekigaana okuyita. N'aleeta ekya NUP be batta abantu be bakuba abantu abawagira muhoozi ekyo nekigaana okuyita. Kati alina okutetenkanya gyeyo n'ag'omu buto yeesanze mu kaseera akazibu nti international media yonna eri ku Bobi Wine. Social media eyo yamulema okontrolinga era naye eri ku Bobi Wine. Kati n'ayagala yeyambise nation media eno media ye Uganda olw'okuba nti yagiina mu nkwawa ati gyayagala okukozesa akubireko Bobi Wine nga akozesa United Forces of Change atya ayagala akozesa United Forces of Change akole enkola ye ya divide and rule. Then naye agikozesa era ku bise binyonyi bibiri n'ejjinja limu agidividingamu bwamala ogidividingamu ne public agezeeko gidisconnectinga ku Bobi Wine atya. Tunuulira amawulire BBS ge yakubye ne Radio Simba postizaize yakoze yakulaze nti Besigye gye yeekalakaasiriza bakedde kkolayo nguudo kikyagezaako okuteeka mu public agezaako balaga nti Bobi Wine tamutya gwasinga okutya ye Besigye kati ne public egambe nti Museveni asinga kutya Besigye olaba Besigye gye yeekalakaasiriza enguudo bakedde zikola. Ekyo nga kyayagala abantu aba disconnecting ku Bobi Wine nti oyo gwe muliko nze simutya ono gwe ntya. Kati ne United Forces of Change agidividing mwetuka ekiseera ngega ffe tuli b'amaanyi abantu ffe balaba abantu kati bakimanyi nti ffe bakola ki ffe bebatya Bobi Wine tetumwetaaga emwekutuleko. Tukulaba mwaye Museveni obukodyo obwo bino ebiwulire byokola byokubakuba kuba bano abasajja abo bw'obatunulira emitwe gyabwe gyombi gye baakubye gifaanagana. BBS ne Radio Simba emitwe gyabwe gyonna gifaanagana kiraga ki nti eyabawadde ekyokupositingayo muntu yeyabawadde ekyokkola kuba abantu bonna nga buli lupapula lulina tebayinza kuba mutwe gufaanagana bwe gutyo. Kitegeeza yakiri emabega kuba basobola bakontrolinga. Kati abantu tulowooze nti Museveni asinga kutya Besigye okusinga Bobi Wine. Olwo abantu abamu abadividingamu abamu badde side eno abalala basigale wa Bobi Wine ababeere nga abakutuddemu agambe nti kati awikyabeere nga akyakivinze. Naye kyosobola kikola bano ba amateur politician naye ku Dr. Besigye
simusuubira kuba mujega kutuuka kweyo level nti osobola omuyingira mu mutwe atuuka ekiseera awulire ng'ali fattened nti ye disconnecting ku Bobi Wine. Ekyo osobola kikola bano ba politician abali ba amateur. Naye ku Dr. Besigye kiyinza okumbeerera ekizibu okukkiriza nti ayinza oggwamu ekyo ekitimba. Oyo kati naye waali yakkiriza yaga nti kati ono ye komanda waffe kuba ye tusobola mu manipulating nga bozobayinga ofu bana abalala bamawu baani abo. Oyo Dr. Besigye ali solidimu bw'aba alina ekintu kyaliko abeera ku ekyo nontantirwe era abantu bonna be yedisconnectingako Dr. Besigye yamala balaba nga balimu okutagalatagala abo n'abe disconnectingako naye ye musajja oyo mulaba nga wa mazima opposition waddala kati toyinza musulamu ekyo ekitimba bw'atuuka ekiseera ye kutule ku Bobi Wine alabe nga takyamwetaaga. Naye kati akimanyi nti kati ono ye komanda waffe. Sisuubira nti Dr. Besigye oyinza omutegeeyo enkolobe n'agigwamu era tekijja kuneewuunyisa ng'olaba Museveni akulietinzeeyo aba opposition bennyini nga beyekulietingidde ababe ate ng'era babadde mu opposition. Ekyo tuyinza okukirabako mu babadde mu opposition bennyini bajje nti ffe tulina strategy Bobi Wine talina kyatugamba tumusinga kino tumwekutuddeko. Ojja kulaba nga Museveni yekulietingidde opposition yiye ate ng'abo bennyini era babadde within the opposition nga bakoze nabo ka faction akaabwe. Tubalaba naye temugenda kusobola bw'obanga oyagadde kuyita mu mawulire oyingire Dr. Besigye mu mutwe sisuubira nti osobola omuyingira. Bw'oba oyagala kukozesa mawulire olage public nti Museveni gw'osinga okutya ye Besigye toyinza kijja togenda kusobola woli ebipalepale bikukankana. So Dr. Besigye togwa mu kakodyo kano n'abalala bannabyabufuzi abakyalimu embeera y'okuyuugana abatagalatagala tugenda kuba tubataddeko amaaso. Jjayo omutwe bwoti ogezeeko okweŋŋanga enkyukakyuka tujja kwambala bukanzu. Tweyanziza nnyo muganda waffe Uptop Boss, tweyanziza nnyo bano abadde balowooza nti bategeera nnyo era abadde beefuula ab'enjawulo bonna obatusoboledde. Webale kusomesa ggwanga by the way, osomesa bulungi eggwanga era nze nsiima nnyo ettaffaali ly'ogatta ku ggwanga lyaffe lino olw'ebigamba bye birungi ebitwala bannayuganda amaaso ate era n'olw'ebikolwa bye banange tusiime ku bantu tuyige okusiima ku bantu. Uptop Boss tukusiima nnyo empeereza gy'oweereza eggwanga okulambula kw'olambulula abantu. Twagala nnyo abantu bwe batyo abali ku struggle entuufu abatali mu kukola diversion okutiisatiisa abantu kuteekawo bibozibozi bitaliiyo kufumba bantu. Banange tulina abantu bo nga omulamwa gwabwe gwa kufumba bannaabwe naye waliwo ate abaatugula amaaso ne batugamba bano bakyamu bano batuufu. So Uptop Boss tusiimye nnyo mukama waffe webale nnyo kuweereza ggwanga.